Essula y'e14. Kiramu kabaka w'Ettuulo n'atuma ababaka eri Dawudi n'emivule n'abazimbi b'amayinja n'ababazzi okumuzimbira ennyumba. Dawudi n'ategeera nga Mukama amunywezezza okuba kabaka wa Isirayiri, kubanga obwakabaka bwe bwagulumizibwa waggulu olw'abantu be Isirayiri. Awo Dawudi ne yeeyongera okuwasa abakazi e Yerusaalemi. Dawudi ne yeeyongera okuzaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Era gano ge mannya g'abaana be yazaalira e Yerusaalemi: Sammuwa ne Sobabu, Nasani ne Sulemaani, ne Ibukali ne Eriswa, ne Erupereti, ne Noga, ne Nefegi, ne Yafiya, ne Erisaama, ne Beeriyadda, ne Erifereti. Awo Abafirisuuti bwe baawulira Dawudi ng'afukiddwako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri yenna, Abafirisuuti bonna ne bambuka okunoonya Dawudi. Dawudi n'akiwulira n'abatabaala. Era Abafirisuuti baali bazze ne bazinda ekiwonvu Lefayimu. Dawudi n'abuuza Katonda ng'ayogera nti, ntabaala Abafirisuuti era onoobagabula mu mukono gwange? Mukama n'amugamba nti, tabaala, kubanga ndibagabula mu mukono gwo. Awo ne batabaala e Baaluperazimu. Dawudi n'abakubira eyo. Dawudi n'ayogera nti, Katonda amenya abalabe bange n'omukono gwange ng'amazzi bwe gamenyeka. Ekifo ekyo kyebaava bakituuma erinnya Baaluperazimu. Ne baleka eyo bakatonda baabwe. Dawudi n'alagira ne babookya omuliro. Abafirisuuti ne bazinda ekiwonvu nate olwokubiri. Dawudi n'abuuza nate Katonda. Katonda n'amugamba nti, totabaala okubagoberera. Kyuka obaveeko, obatuukeko ng'obafuluma mu maaso g'emitugunda. Awo olunaatuuka bw'onoowulira eddoboozi ery'okutambula ku masanso g'emitugunda, n'olyoka otabaala. Kubanga Katonda atabadde okukukulembera okukuba eggye ery'Abafirisuuti. Dawudi n'akola nga Katonda bwe yamulagira. Ne bakuba eggye ery'Abafirisuuti okuva e Gibyoni okutuuka e Gezeri. Ettutumo lya Dawudi ne libuna ensi zonna. Mukama n'aleeta entiisa ye ku mawanga gonna.